Ebiseera ebisinga abantu batya ekibuga Kampala mu biseera by'ennaku enkulu naddala obudde obw'ekiro. Yo waayi omanyi Kampala bw'alabika ekiro, ebizimbe ebisinga okutimba ekiro nga kw'okomya amaaso. Omanyi roundabout bwe zisinga okunyuma ekiro? Mukwano, olunaku lulwairo Daily Soup yatutte obudde n'erawuna ekibuga Kampala n'ekuleetera ebimu ku bizimbe saako n'enguudo z'omu Kampala bwe zifaanana ekiro mu biseera by'ennaku enkulu. Bwe kituuka mu kutimba mu biseera by'ennaku enkulu, ekituufu Watoto tugiwa ekirabo kyayo kubanga basooka na Watoto Kantanta era nga kigambibwa nti omuti gwe basimbye ogwa Sekukulu gwe gusinga obuwanvu mu East Africa yonna. Naye mukwano guys, muyiteeko buyisi ekiro ku kyaki ya Watoto mugenda kwerolera kuki ekituufu kyetegeeza mu kutimba. Akashamo y'emu ku bifo ebisinga okutimba mu biseera by'ennaku enkulu, naye mukwano olunaku olw'olwaleero bakiwadde obudde butono ddala. Naye ate munnange ekizimbe ekigirinaanye ekya Paalamenti yaffe enkulu mukwano, kale naawe weerabireko ku nguudo saako n'ebizimbe ebimu bye sikumenyedde mannya bwe bifaanana obudde bw'ekiro wano mu Kampala. Mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe. Nsigadde nze Viola Nabbanja.